Yes mukasi akantwolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekkaanye. Jimbo nyirese motoka.
bulikiriya. Essaawa eno nedaba mikwano mpola mpola kyetulina okukola mukimanyi kyemulina okukola mukimanyi Bannadundu Road kubanga omukulu waffe yakoze eki munansonyiwa leero okuleekaana ennyo bwe nti lino ssanyu lino lyonna ssanyu maama waffe atuuse mulamu atambudde ensi n'ensi naye ng'ali bakka yabagamba ayagala omulaba agende wa Bakadundu Opuspasu bamikwano Febani bamikwano kakati essaawa eno kituufu atambudde amawanga gabadde mangi ensi 10 nnamba mu wiikisi 2 naye nga buli wabeera eyo agamba Bakadundu buleza nga walina okola ki nga tulowooza Febani bamikwano mazima mama emwadde link mama webale twagala mukwano engalo mama webale twagala Febani Anko Ibla mwebale twagala Febani bukyanga ogenda abamu tuba tulya bikomaano nga tuteekako data buli woolaga nayiba wange yaŋŋamba lwaki oli ebikomando ne mugamba nze mmanyi kyendiko naye nga nkimanyi maama akomawo kyova olaba maama okutuuka ekiro kinkoze bubi nnyo si ya leero bamikwano abangi muli waneeno temumanyi kibakuŋŋaanyiza waneeno abangi muli eyo muwulidde wiso ne mugamba kamudduke mukole ki mulabe ekiri wano abangi mubadde muwula buwulizi Bakadundu wabayo abantu buli lwa Sande okitegeera naye Bakadundu bweti webeera tubeera bweti bamikwano era abadde tebajja bulijjo musubwa kino kyemusubwa mutusonyiwa olwaleero kubanga olwaleero lubadde lwa mugenyi waffe omukulu atambudde ensi 10 mu wiikisi 2 naye ng'alina kyakola ki kyalowooza
naye kyamaze ne kituukirira. Amin. Era kyatuukiridde abanene abalina embuto ennene abalina kwegamba abalina ki oba ki yabagambye agenda bakadundu. Ababadde bamusuubiza obatwala wa agenda okuuga agende kwegamba alye ku nkoko ennamba. Yes. Kwegamba alye ku buno obukola amabi naye buno kwegamba obutambuza Edgar. Yabiganye. Edgar. Bakwa kayimba. Bampe. Bokamala. Yabagambye agenda bakadundu. Yabagambye agenda bakadundu. Febani. Surprise. Bampe ke bampanze sina choice. Kuba kuva ku macha maze wiki namba. Ngandi mu vibe. Olwaleero ndoza wesa mwina muli wane. We surprise attack. Weda ndi mu vibe. Yes, mo surprise attack. Bamama mwebale kungondera. Bano bonna be mulaba abayambadde t-shirt efaanana Goret. Nze nyambadde enkofiira eriko Goret Edgaro. Tomanyi. Bonna bamama myaka 6, myaka 4, myaka 10 bonna bagondedde Edgaro. Ne bakola kyeŋŋamba. Nzani. Dige tekayo oluyimba lwotaddeyo. Kubanga kati olwaleero. Wait. Bakuterema kayimba tebanakateekamu. Tebanaba. Munange ffe tubeera bwetyo Dundu Road. Eno surprise road eno. Eno surprise road. Nafunayo bamama abanzala. Wadde saayonka naye. Mu butayooka bwange kati ndi nkuta kazindalo mukuweleza eggwanga lyonna. Salonda ebironda bisulayo mu kasasiro. Nanonya bunonya salonda ebironda bisulayo mu kasasiro. Ono namusanga mu kifo kituufu. Bwatyo nandaganyisa okumulage waffe. Bwatyo nandaganyisa okumulage waffe. Simyo kuba naye ono namusanga mu banka wamma taata lwe wantuma olujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bwetyo nenkuba netonya bwe yasaba kumulage waffe nange nemuleta. Ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu n'omulungi talaga. Ono mutaddeko akabonero wulira gwe wokalabira tosembera kusabye tolokera kandi yagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja
abadde bewaga okutwawula kibalume abadde kubbali abawondera ono mutaddeko akabonero wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange ngiteekemu n'akajenja abadde bewaga okutwawula kibalume ya kusumbuwa eyo jobadde boy kati obadde mu milimu mingi nga n'abaana boy bakuvuma tebakufula boy era kitagasa nga nene Uganda gwe jobeera olinayo emigaso boy era mingi kati yegwe Shifa tewali akwegezaamu Yono Shifa yono boyo mumba asanyusa boy abebaka ayagala okulabisono ye wajudo ye Shifa aze boy dundu alina ekibiina kyera mulowelo kamu awa queen hope Shifa tewali amugambayo tukuba kapande kusati kwekali amwegezaamu boy abawajudo mubafiti ono anti wanamulaba boy mugeto yangamba Shifa boy agenda kuja kusande lulieri teyaja anti Shifa nga netegekede okuja anti nangamba mbunela tagenda kuja ne mugamba agenda kuja kati lelo yunazengo akaba galikona musirikale kwawali Peter King yawadayo musirikale we kati amazena agenda boy baku Shifa ya chilimu tewali atugambayo tukuba boy tetumenya magumba anegezamu muwa boy senako inkukuba boy nekugolola ngambye mama manda akugolola itene semanda kati kamba we muzana kati mbawa zange wangula boy gwengenda naye tebirike ebyekibina boy kuvuga abavubuka bataddemu kunywenja gokutemula wamu nebisiyagera mulo Uganda yaffe boy bagitaddemu butubagano kati Uganda mugitereke abavubuka mutuyambe Uganda yaffe muleko kunywenjaga nebisiyaga mulo obubi mubukomye wamu boy n'obutemu eno mbiridde kati era nze baka yenze nkikuwe kigoma ne masanga nga munywenjaga wamu era nebisiyaga ebyo mubirekere Uganda kakane kakane Museveni era tufuge tulya kawunga kenga naffe tulikiria Bobi Wine kutebe boy elagendeko nga naffe tumuloze boy tulikiria anti Infinity bakuwe tobasosolayo bakuwe kigoma kiri ekyobuswiriri basaside tobalekeza kwe vibes bakuwe sampo Mr. Oyajoya changu zetambula n'abayimbi zentambula n'abaki kati gwe jangu onagenda basampolingamu nga nange wamala nga mbadda mpati wa let's go tuyandika butandisi teri kuzikiza waine apu nsasanya dola tekamu oluzungu ntekemu sukusa omwana weweru yakomye we bakadundu kiri kikyamu abedundu wayo pompo mgaza kademu butonji muwe mulaundi tujudemu jidemu jizeyo mwana muwalo mulungi Shifa omumbeja twagale kukaloka no batwite balangira twazanyewe kweke tukunonyenga ninja wetukulabako fena bwe tukuwembeja watusubiza nogamba nti ojja kujja bonana bagamba kukalo edundu Diboni manju tuyingide wano n'abantu balala bonna bazzerwa kuba gwe woyo let's go woyo muyambe tewabadde obubuyo kate kyewunyisa jidde mu milembe mulaba yaye tebakoze boyela obubuyo bakumye empisa wamu n'amagezi ebyamagezi bulijjo babirina kumbe babiterese balabye presidenti ono
ono ninja mugobe kati yekweke amukwatako boyi abeerayo wampi ono mwelu toleeta wolyandalyo ono muba avideye Dubai tukuba tetumenya boyi magumba alete nkaka tumukuba gumba bakaboni pia niya bakaboni kuteke mu prison kubuze reason male kukube kuteke mu position we say we anegazamu boy yenza finity kube ngoma wawula te waja negazamu na challenging na to basika tela mulo bula mo kasete boyela akate kamu indi muyimbi ni na boye titone njagala bateke mu boyela akasete tuli babilindi negaza wange na yakuba wawula katya bula mu pena tubula mu wetu dabagamba abana baneno boy katiba bula mu bamashi Bami n'abakyala nsanyisa obbalaba mwebale kujja beddundu musoke mwekubereko mbugalo. Yes, mukubire n'omugenyi waffe mulindwa mu ngalo n'akalulu. Yes. Banange tuli basanyufu buli omu wano ebyokugera ina bitono tuli basanyufu nnyo ekitenkanika. Banenge twebaza Katonda olwokubanga mami waffe yatambudde bulungi weeks 3 z'amazeeyo nakomonga mulungi. Tukubire Yesu mu ngalo. Yes, mami kulikirayo ddala tuli basanyufu nnyo kulabako. Tubadde tukumiisinga bona abantu bona badde bakumiisinga bamunga bajja wano basanga tuliwo wegamba lyesanyu lyolaba olwaleero. So bakukulisa engendo zotambudde mpaka eddundu. Ekisinga obasanyusa tijobadde obadde oboogerako. Yes, anti badde balya bikomando nenga balaba twakomyewo naawe wano Uganda ffe twabadde bweru naawe kati gwe wakana. Yes, nga bulungi olaga weetuli naye nga njagala kwebaza abantu b'eddundu pozi kino ekintu twakitandika nga tiimu Shifa Bakaddundu. Njagala kwebaza ekibiina kino ekitereke kya saving. Aba saving wano baliwa? Aba saving amuliwa? Mwanike emikono. Yes. Ebibalo ku olukwo luno lwonna. Anti oli member waffe. Waliwo akavidiyo ke wateekayo awo. Abawugana mukisigendeezeeko twagala kuwuliziganya. Bannanga bali online bannange tusanyusa obbalabako mwebalire ddala. Kino ekintu kyatandika ne tiimu Shifa Bakaddundu Development Group. Ntugamba mami abadde bweru atwogerako buli wagenda ayogera ku ddundu. Era nabo akavidiyo kali kwali mu H&M. Nga bakwadde akambalo gamba kano nkatwala nekubiseemu obufaananyi ako iPek nveeyo ngende eddundu tusale keeki. Ngamba abaana ne bagamba alimba ono. Oli abalina osolo ayogera ku ddundu. Yes. Nagamba abaana ne bagamba tuli international. Olaba ne Shifa yeebaka n'aloota ku ddundu n'agenda mu maduuka g'akabi n'ayogera ku ddundu. Ffe baani? So mukubeko mu ngalo tuli international. So bwe balaba akavidiyo nakashenga mu group ya WhatsApp ne basanyuka nnyo. Tulina munnamawulire mu group bamuyita Edgar. Ye munnamawulire yatusakira awe ekisobola tuzimba. Kati bwe yalaba akavidiyo n'agamba ne mumanyi mami tumusaleko. Tutya nti mujja waka tukole meeting. Twagikolera wano. Twakola meeting ntuteesa n'agamba tugule t-shirt ezakagwirawo siza kibiina. Nedda tetwakute mu nsawo y'ekibiina buli omu yakute mu kashi we. Kati ekibiina bwe kyateesa kigule ntugamba naye kati ate ababeera wano buli saani nga bo tebali mu kibiina kyaffe bwe banalaba twambadde bino tebajja kunyiiga
tubakubirako ku masimu. Edgar n'alukoolu kwe ntugula t-shirt ntukubirako abatuuze bano abatali mu kibiina kya development naye nga batuula naffe waneeno. Tubakubirako amasimu ne bakkiriziganya nakyo ne baleeta ssente. Cash ekibiina kino ekya Team Shifa nga member waffe ate tukula olukwe ntugula t-shirt ezo mu ssente zaffe cash za kibiina. Edgar nga omunamawulire n'atuusa obubaka abo bonna batali mu kibiina nga tutuula nabo waneeno. Tubakubira amasimu n'abakolamu kakuyigi ne baleeta ssente. Tugula t-shirt ne bagamba ne mami tulina mugula t-shirt. Ne bagamba nti ate ne Ibra alina kwambala. Naawe ne bakugulira. Era zonna bazisonda mu kashi si kuva mu kibiina. Era tukunganya ssente ezo tusindika Head Boy ne Head Girl ne Millicent mu kibuga ne bakola t-shirt ne bazireeta wano tukola ki ne tunyirira. Era njagala kwebaza abantu b'eddundu bannange. Mwebale kulira omulanga gwaffe, mwebale kutuuliriza, mwebale kutukkiririzaamu, mwebale kwagala Mami Shifa, mwebale nnyo, mwebalire ddala okumulaga essanyu eryo. Bannange mbeebaza nga nze omuntu kubanga bwe mwagala gwe njagala mba mwagadde nze ndowooza okusinga, kubanga bwe mbagamba ekintu mukikkiririzaamu kitegeeza mukkiriza mu bye njogera munjagala. Ate mwebale kwagala Mami kubanga bwe mwawula nti Mami ate gwe tukolako olukwe gwe tugenda okukolako efujjo ne mugamba oyo tujja kugwa naye wali wansi. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate twali awo ntugamba naye Mami ave bwe alimu kunywa kalukoze edi. Tugamba Mami ayagala kulaba zino kala zimunyumira zino. Ate ntufunamu awo kakuyiga awo design designs. Ate ntubeerako awo abatonotono tugamba tufuneyo ekimuli awo. Era abo abakikoze bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale nnyo bannange. Engalo mukubira abantu ab'engalo. Omumanyi wala abantu beetaaga okusiimako. Wala abantu onnanyonnyonya abakoze okusooka nasoose kwebaza abakkiriza mu t-shirt. Nja kwebaza abakoze ku kimuli kino ne bakulowoozaako nti manu najagala ku ssente. Kandabe njaga kwebaza Mami Christine naye aliko ku kimuli kino. Mami Christine wonna wooli. Tulinayo Evelyn Kabuye, tulinayo Die Hard, tulinayo Mother of Four, mulala yani Mother of Four, ne Vice, ne Vice, ne Mama Enoka ya contribute nzeeko. Yes. So njaga kwebaza abantu abo olw'omutima ogwo ogw'okwagala Mami. Njagala kulaba ku kifaananyi ekyo. Mwebale kunzikiririzaamu bwe ndeeta ekirowoozo ekyo ne mukibayinga kubanga Mami yali asaana akamuli ako agenda nnyo ku sooda eyo. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bannange mwebale kukuuma Mami mpaka we yajjidde singa wazze emisana. Olaba gundi wano teriiwo. Eno sitika yaffe. Tugenda gikwata wale tukubise bande baka yonna. So tukulisaayo ge masanyu gano, tukulisa olugendo olwo okuva gy'ovudde. Biba tekiba kyangu kubanga wabadde otambulira ku mazzi wansi ku mmotoka waggulu mu bbanga okutambula olwo olugendo lwonna n'okoma mu nsi 10 nga tofunye kintu kyonna, tolwadde, teri kikukanzeeko yadde nti nga traffic neeta musumbuwa ebire ne bitamukwatako yadde. Okitegeera. So twebaza Katonda ly'essanyu lino, twebaza Katonda kutambuza nakomya obulungi kwe kushana nage masanyu gano. Bannange obali kutwagala Mami, obali kutwagala kekanyirira kukolaba. So Mami tukwagala nnyo, tukwagala nnyo.
nnyo ddala nga gye nkomezza. Badde nsaba nkwe kazindaalo kano. Oyogere gye tuli. Kuba gwe mugole wa leero. Bana nga batulaba ku mukutu leero meeting twagikoledde mugole. Obuzibu bwaki. So tubadde na ku mukutu awo ng'olaba abantu so mpozi njagala okutwala omukisa guno okwebaza abavudde ewala. Baliwo abavudde ewala olwaleero nga gwe mundu gwo ogusoose. Wali waneeno? Tewali. Kati kanyanirize abavudde e Masaka, Empigi, Ezirobwe, Kabulasoke yonna. Tubuuzeeko nasaazi tukusaba kutubuuzaako tukulisa olugendo naawe okuva eyo naawe enyonyi zoyiseemu tukulisa ekkubo obuvuwama wabale ekujja ono naatwagala bitya era natukubye mu sapulayizi bambi. Mukama yeebazibwe. Amiina. Bannyabo ne bassebo tusanyuse nnyo balaba. Tubeebaza mwenna bye mutukolera, mwebale kutwagala, mwebale kwagala Hope. Mwebale kuwaayo budde, kubanza obudde bwe natuukidde wano nasanzeewo abantu ate nga tebannaba kuseetukako wadde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nowelini nga bulijjo okuva eri mu United States of Buwama. United States of Buwama. Mwanyina omulungi tubuuzeeko. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Bannange olwaleero tuli basanyufu nnyo. Twebaza Katonda eyasobodde okutambuza mami waffe ensi 10 mu weeks 4. Bannange ekyo mukikubire mu bugalo. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Mama Shifa tukulisaayo gy'obadde. Gwe kyoba omanya gwe wali nnyonyi neffe twabadde naawe mu nnyonyi spiritual. Owulidde abantu badde bali ebikomando naye nga bagula data. Ffe abamu ng'obeera ku mulimu oba wakamala kyokola bw'oti n'okwata akasimu n'ogamba wakati apostinzeeyo ki. Alo. So munange webale natulowoozaako naffe twabadde no nga tukulowoozaako. Ndowooza otulira n'amaloboozi gafudde. Naye twebaza Katonda yakomezaawo bulungi. Webale kutwagala naffe tukwagala. Naffe tukwagala Dundu Baka bannange mwekubire engalo mwekubire obugalo obw'amaanyi. Yes. Mwebale kwagala Gaadi. Twebaza mukulu Ibula naawe bale kubaayo. Kale n'olwekyo Mukama kutuweera omukisa mukwano. Tukyalina abagenyi mama Enoka jangu otubuuzeeko. Ono n'omugenyi mukulu nno. Twakoma mulaba omwaka gujja simanyi. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Njagala kubuuza bamaama abali wano. Nasanga mu Buganda kizira kubuuza abantu abakulu ng'oyimiridde. Era dde bamaama, era dde bataata, mwebale kujja. Mwebale kujja kwaniriza enjo. Bannange nze neebaza Mukama okusinga
kubanga bannange divono nze yanambuza ensi waliwo wendituuka physically neŋŋamba wano natuukawo ne diva waliwo wenalaba train weegira ne basooka ne bastopinga emmotoka zonna kati nange bwe ndituukawo ne baziyimiriza ndigamba natuukawo ne diva kati tuyingira Denmark Sheza nayingira naawe Denmark twayingira aba nali Copenhagen nanyingira Norway wonna nali awo ng'olinya train byonna nze Eddigalo ayogedde ekintu nze waliwo ne lwena nasiiba enjala naye nga sente zigula emmere nga sente z'emmere nziguze data nga ngamba njagala kulaba buli kamu konna naye ne neebaza neera Mukama nti yadde wabaddewo obuvuyovuyo bungi obuyitako naye Mukama akuumye diva akuumye malayika yaffe n'amusomosa buli kimu kyonna naye bw'oba oyagala kumalako n'ensi oyina kuba ng'oli muntu simanyi diva waliwo ekintu kyenagira neŋŋamba nti kati agazimba gaabwe gatandise okwabika agazimba gaabise gonna gabadde gali bubi kati gaabise gonna naye nagenze kuwulira ng'amulaba ng'ali ku airport ng'akomawo nti baddemu banvume baŋŋambye kati mbirabire ku iPhone 17 naye bambi nze gwe yagamba nze bwe wasimbula ng'ogenda mpaka ng'okomyewo twatambula fenna twakomyewo fenna bwe twatuuka ku airport awo we twayawukanidde nga babyongereko bwongezi olaba nange njikutteko nange yiina ejja Mukama agireeta olaba njikuttemu Mukama abawo omukisa mwenna mwebale kwagala diva bambi nze ono mama wange ono muganda wange ono buli kimu gyendi kubanga mpadde family ensanyusiza nnyo so omu si babiri si basatu mbaddewo nga sirina mama nga sirina tata nga sirina brother nga sirina sister naye kati ampadde family mu nsi zonna ate wano mbadde mulwadde nga mbeera mu nnyumba naye ishaka nga bankubira essimu bafeeyo bamanye ndi ntya ibanda nga bankubira essimu oli otya ne balwana nsobole okubeera omulamu banange brother wange gadi Mukama akumpeera omukisa taata waliwo lwe nali bubi nga ndi ku kisenge nga n'ekyokulya kiganye mwanyinaze oyo n'agamba omanyi kati kwatayo kano sookobeere kwawo naye bambi Mukama banjagalire mwenna buli omu yenna afuba okusaba abantu abaagala diva basobole okubeera obulungi ab'ebivumo bo beeyongere tetutya kubanga buli muti gwonna oguliko ekibala gubeeramu enkonyogo teri muti ogutaliimu ekibala ogubeeramu enkonyogo tekibaawo kitegeeza wabeerawo level ebeera etuuseewo bonna boogere bavume bakole bye baagala naye tugenda mu maaso tulina Katonda omulamu ate asinga byonna ate eddaala bwerijja olinyako bulinya nga weeyongera mu maaso so si kudde emabega ekitiibwa n'ettendo kidde eri Katonda kubanga gwe tukulembeza akazindaala Twebaza nnyo Katonda ku lw'olunaku luno olwaleero lunaku lwa ssanyu nnyo nga ffe ab'eddundu Mukama yeebazibwe amiina tumukubire mu ngalo Mukama kuba abikoze
aha tumaze eweeks 3 nga tulindirira mukwano gwaffe omwana waffe maama wabaka kwano gwabangi nga titaliiwo nga naye buli naku bwiki tugamba ajja kujja naye twebaza Katonda weeks 3 zamaze nga tali wamu naffe Mukama amukuumye bulungi obujulizi bwonna mubuwulidde ababadde bamugoberera nga bamulaba ali bulungi twebaza Katonda byenna byamukozesezza eyo wabweru ate era twebaza Mukama ku lwa Hope Shifa Group okutuula ne bayiiya ensonga eno Mukama yeebazibwe tumaze ne Hope Shifa ebbanga ddene ebaka naye nga bamu tebamumanyi neesuubira leero abasinga bamutegedde nti eddundu gyali haleluya kale banyabo ne basebo mwebale nnyo mwebalidda kino kye mukoze bwe waawo Katonda ye yamanyi byonna bwabigera ffenna twabadde basanyufu okubeera nga tubeera wamu nammwe naye ate olunaku lwatukeredde ng'ate Katonda akozeewo ebirala abantu be ng'asazeewo batwala twaviiriddwako omusumba waffe ng'era tulina okugenda okuziika era mbadde nkomawo bwe nti entuusa ebakka neŋŋamba kantuulemu katono wano nendabayo mama Soma ne mugamba bannayo mugenyi waffe yatuuse naga atannaba naye gurupu gyeri eyo ekyamulinda kati mbadde ntambula bwe nti nkomawo eno eddundu mbasanze mu kkubo nga vayibu ekutte omuliro oyinza okugamba oba kino kyekigenda ab'emirera nga buli muntu ali ku lwe era bannange Mukama abawa omukisa Hope Shifa twebaza Mukama kuba amaziga g'okaabye gabadde gasanyu tofunyeemu buzibu kubanga abamu ebimu bibasuula ne ku pressure nga lyabadde essanyu ate neemukola obulala naye twebaza Mukama kubanga mukaabiza amaziga ag'essanyu bye mukoze yabadde takisuubira adde asuubira agenda avuga emmotoka ye nga bw'agivuga bulijjo eddundu obwana bumwanirize wano leero abaana ate singa abadde alina akuuma akawulira nga muli bakka naye n'awulira akuuma akali wano ak'abaana oyinza okugamba nti ate kino kika abaana babadde wano nga balinga abalina emizindaalo mutabani wange omukulu abuuzizza n'agamba bano tebalina waabwe namugamba nkubuulire abo kye baliko tosobola nakitegeera kati abo balindawo Hope Shifa Mukama yeebazibwe kati bane twebaza nnyo Mukama kyamazima ku lunaku luno twebaza Mukama amukumidde bweru abantu bangi bagende bweru ne bafuna ebizibu ne batatambula bulungi naye yatambudde bulungi ate mwebaza olw'emirimu gyamukozesa n'egyo gyonna gyamukozesezza n'olwaleero ng'atuuse mu ggowanga mukyalo nno wa muwendo ate wavunaanyizibwa wa mirimu mingi kuba omuntu okuba nga gyavudde ng'ate era olutuuka eno era laatima atuukira mu byakukola katwebaze Mukama ku lulwe mukubire engalo Mukama naye tumusiima olw'obwesigwa bwe obwesigwa bwakoleramu emirimu bwebwe obumuweesa omukisa ogwo bannaaye nebaza Mukama ku lwamwenna ab'eddundu Mukama abawa omukisa ate nebaza Mukama ku lw'abaana bano abeva ebweru abatwagala bwetuti maama Enoka Nasaazi bannaaye Mukama akibabalire sente ze mutoola ne mwewaayo ne mugamba tugende Hope Shifa tumusuprising omanyi kyekitegeeza nga n'abeebuwamu basanga bakka nga bakuteeza wowe n'oyinza obutadda ng'okaaba obugalo tweyanzizza nnyo bannaaye byonna bye mukoze era Mukama yasinga okugulumizibwa taata Ibula tweyanzizza nnyo ssebo webale kubeerawo webadde ddala Mukama abawa omukisa Mukama abawongere mu maaso tweyanzege mami omukubireko omubugalo omuzindaalo ogwo njaga kwebaza abantu bano kwetaaga kwebaza olw'olumu kubanga wabeerawo ekiguddewo asooka kulowooza tunaalya ki okitegeera yes waliwo Farouk Mr. Farouk mukubireko omubugalo Edigalo Farouk atuwayo ettooke Edigalo natuwawo omuceeri mukubireko omubugalo Mama Suma Mama Suma atuwa emmere wano amatooke obutungulu greens mumukubireko Mama Suma agenzi Nakiranda Juliet mukubireko omubugalo atuwa
ebirungo byonna Hajat Hachanada Juliet huyu. Tuina Hajat Mulindwa yali mu kibiina netatera kujja wano bwezisukeze ne sawa tasawa abeerawo sawa 10 kudda waggulu ayabeera n'emirimu gye wansi nenga tulinaye mu kibiina kyaffe yatuwayo 15 werenye mukubireko ombugalo. Mama Subi yatuwayo kilo y'omuceere mukubireko ombugalo. Mama Subi oliwa? Yes, thank you so much. Omulala Miss Nakate Rose aliwo? Nakate Rose yatuwayo 15. Jaja Enokana yeye natuwayo 15 z'emmere. Ne mama Narukenge natuwayo omuceeri kilo y'omuceeri. Ate asembayo ye Mr. Ibrahim. Oba Ibrahim wategeera otanti eno twetagayo emmere. Omanyi ayongeramu awo. Katera okumpawo yayongeramu awo ekiddo. Aba yakiroota bolusi n'anyongeramu awo nengamba atwene yayongeramuko. Yayongeramu awo. Yatuwamu extra. Bale Mr. Ibrahim mukubireko ombugalo bw'amaanyi nnyo ddala. Wabe tutuula wano tulya emmere. Ngeri sponsored by Hypex Studios. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Nina abagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate. Salonda ebironda bisulayo mu kasasiro. Nanonya bunonya salonda ebironda bisulayo mu kasasiro. Ono namusanga mu kifo kituufu. Bw'atyo nandaganyisa okumulage waffe. Bw'atyo nandaganyisa okumulage waffe. Simyo kubana ye ono namusanga mu banka wamma tata lwe wantu molujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fees werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bw'etyo nenkuba neetonya bwe yasaba kumulage waffe nange nemuleta. Ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu n'omulungi talaga. Ono mutaddeko akabonero wulira gwe wokalabira tosembera tusabye tolokera kandi yagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalule abadde ku bbali abawondera. Ono mutaddeko akabonero wokalabira tosembera tusabye tolokera kandi yagale n'omulenzi